Abooluganda abalungi abakkiriza mbakulisaayo ko mu lwendo lw'amazzi olubadde olutonotono. Kaakati tugenda mu ggulu lyaffe ery'omukaaga insha allahu taala. Jjukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ye aminu safari, yakulira esafaari eyo. Jibrilu yali takkirizibwa wadde kusaazayo eraka emu, naye nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yagenda nga asaaza bannabbi be yasanganga era nga asaaza ne bamalayika nga yabakulembera nga ye imaamu waabwe, kubanga ye sayidul halki, y'omukulembeze w'ebitonde mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akati tugenda mu ggulu ery'omukaaga oluvannyuma lw'okusaalawo eraka bbiri n'asiibula malayika ezo zombi, malayika ekuuma omuliro eyitibwa malako eyitibwa maliku ne malayika almauti n'azisiibula. Akati thumma oluvannyuma etutakaina ne twambuka ila samai sadisa, ne tukwata ekkubo ne tuyingira mu ggulu ery'omukaaga. Wabainaha wabaina samai alkhamisa, okuva ku ggulu eryokutaano okutuuka ku ggulu ery'omukaaga omusomi aamu nawe watambulirawo emyaka 500. Wasukumuha n'okusiriikirira mithlu dhalika nga muli mu lugendo mutambula. Abooluganda abakkiriza wano kati ekyokutambula kyetukozesa kyekiyitibwa miraaji oba kyetuyita asirsir lifti. Lifti okuva ku ggulu erisooka mpaka ku ggulu ery'omusanvu wano twakozesa lifti. Ensolo black jjukira bulungi twagirese Falastini eri wansi mu nsi, twagireseeyo olw'ensonga nti nno ensolo eyo ate yegenda okusitula owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama emujje Falastini emuzzeeyo e Makka insha allahu taala. Kakati wano tukozesa sirsiri oba lifti, kiringa bwolaba ennyumba eya kalina, ova kalina esooka n'ogenda ku yookubiri, kati awo twambuka tutuuse mu ggulu ery'omukaaga insha allahu taala. Akati n'okusiriikirira bwe kutyo fatwaraka Jibrilu babiha, malayika Jibrilu era n'atwala obuvunaanyizibwa n'akonkona ku ggulu ery'omukaaga ku mulyango ogwo. Fakaala hazanatuha, abambowa abakuuma eggulu eryo ne bagamba ebigambo bino, bagamba nti man hatha, gwakonkona gwani? Kaala Jibrilu alayhi salatu wassalam, yaddamu n'abagamba si mulala wabula nze Jibrilu, okusasira n'embebere ku ye. Ne bamugamba nti waman maaka, ate oyo gwotambudde naye yaani? Jjukira nti nno bamalayika bakimanya nti Jibrilu alina omugenyi gwajja naye ow'ekitiibwa, naye babuuza ani gwotambudde naye, ani oyo gwoyise naye? Era yaddamu n'abagamba si mulala wabula ndino ow'ekitiibwa nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalu, ne bagamba marhaba bika, tusanyusa okulaba. Tulaba kuki? Tusanyusa okulaba. Wabiman maaka, gwe Jibrilu tusanyusa okulaba n'oyo gwotambudde naye nga si mulala ye nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallama. Fafatahu lana albab, ne batuggulira eggulu ery'omukaaga. Wadahalnaha, ne tuliyingira. Faidha hiya, nagenda okulaba samaau, nga ggulu min alyakuti, lyakolebwa mu kyobugagga ekiyitibwa alyakuti alkhadrai, nga wakiragala. Ebyobugagga ebyo ebimu bijjibwa mu ttaka, ebimu biri eyo waggulu mbwengula. Allah subhanahu wa ta'ala yabimanyi. Nga liyitibwa khaliswan, eggulu khaliswa. Waraaitu, nendaba fiha, mu ggulu eryo ery'omukaaga hilkatu rabbi azza wa jalla, ebitonde Allah bye yatonda nga kiriwa. Nalaba mu malayika azimu nene nnyo, jalisun, ng'etudde ala kurusiyu, ku ntebe. Nga malayika yetudde ku ntebe minanuuri ey'ekitangaala. Nisfahu, ekitundu kya malayika eyo minathalji, nga kyakolebwa mu muzira. Wa nisfahu minannaari, ng'ate ekitundu kyayo kyakolebwa mu muliro. Fala naaru tudhibu thalji, ekyaneewunyisa omuliro tegusaanuusa muzira. Wala thalji yutfiu nnaaru, wadde omuzira ate teguzikiza muliro. Wahuwa yunaadi, ng'egamba ebigambo bino subhana man allafa, otenderezebwa wayawukana Mukama Katonda eyatabaganya baina thalji, wakati w'omuzira, wannaaru, n'omuliro. Allahumma, ay Allah, nkusaba alif baina kulubi ibadika almu'minin, nkusaba otabaganye wakati w'emitima gy'abaddu bo abakkiriza, ala taatika, mu kukugondera. Walmalaikatu, ne bamalayika takulu amin, ziddamu ne zimiinisa
nezigamba amin kibe bwe kityo. N'olwensonga eyo abooluganda abakkiriza tweyongera okubajjukiza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga malayika zino zitusabira nga boolaba imaamu amaze okusaaza abantu n'atuula n'abatunuulira n'asaba edduwa abaddu ba Allah abakkiriza ne baddamu nti amin kibeere bwe kityo. Naffe tusaba bayimaamu mugoberere enkola eno ey'abamalayika bano. Malayika emu yasabanga endala zino ne zigamba nti amin kibeere bwe kityo. Fakultu neŋŋamba ya akhi ya Jibrilu, owange muganda wange Jibrilu, man hatha malayika kyeyo? Kala n'agamba hatha malakun halakahu llahu wawakkalahu biaknafi samawati. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda malayika eyo n'agikwasa obuvunanyizibwa obweggulu lino obwamagulu gano. Wahuwa ansahu lmalayika, nga ye malayika embuulirize ila ummatika eri abantu b'ekibiina kyo. yad'u lahum bihatha ddua, ebasabira edduwa eno ila yaumi alqiyama, okutuusa olunaku olw'enkomerero. Esaba Allah atabaganye wakati w'emitima gyaffe. Thumma oluvannyuma takaddamtu ilaihi, nensembera kumpi ne malayika eyo. Wasalamtu alaihi, nenjitolera salamu. Farudda alaihi salamu, neddamu salaamu yange. Wakala negamba ebigambo bino, marhaba bi habibi rabbil alamin, tusanyisa okulaba gwe mukwano gwa Allah omulezi w'ebitonde ow'ekitiibwa. Waraaitu rijalan kahlan tawil, nendaba abasajja nga bamaanyi bayitirivu nnyo ng'ate bawanvu. Nendaba omusajja ono kathiru sha'ari, ng'ayina enviiri nnyingi ku mutwe gwe. Alaihi mudarratun min assufi, ng'ate n'omubiri gwe nagwo gujjudde ebyoya bingi nnyo. Abyadhu, ng'ate byeru. Yatawakkau, nga yeesigamye ala al aswa'i, ku muggo. Akutta omuggo naye nga yeesigamye ku gwo. Yakadu sha'ruhu yugta jashaduhu, naye kyaneewunyisa ebyoya ebyali ku mubiri gwe nga byagala okubikka omubiri gwe gwonna. Lahu lihyan, ng'ayina ekirevu baydau, nga ekirevu ekyo kyeru kijjudde envi, naye kyaneewunyisa ekirevu ekyo ala sadirihi, nga kituukira ddala ku kifuba kye. Fakultu neŋŋamba man hatha ya akhi ya Jibrilu, musajja kyono muganda wange Jibrilu. Kala n'agamba hatha akhuka Musa, oyo muganda wa nabbi Musa bun Imran, mutabanyi wa Imran. Fadalahu Allahu, Allah yamusukkulumya bikalamihi, olw'okubanga yamufuula kalamihi, ng'ayogera naye awatali muvunuzi. Waja'alahu kaliman lahu, n'amufuula omwogezi. Adun minhu, sembera kumpi naye. Wasallimu alaihi, omutolere salam. Fadanawtu minhu, nabbi agamba nensembera kumpi ne nabbi wa Allah Musa. Fasalamtu alaihi, nemutolera salam. Bwe namala okumutolera salam, fanadhara ilayya, yantunuulira. Waja'ala yakulu, n'atandika okwogera ebigambo bino, ya azim banu Israila, mazima nze nali wa kitiibwa nnyo mu babanu Israila. Ana akram halki halki llahi, ana akram halki ala llahi, mazima nze nali wa kitiibwa naye ate ono ansinga ekitiibwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatha akramu minni, ate ono yasukkuluma wa kitiibwa nnyo okunsinga nze. Ala rabbi, eri Mukama Katonda, nze ebitiibwa byange byakoma eri ku babanu Israila. Hatha nabiyu, ono nabbi al-Quraishi, omukuraishi ava mu kika ky'abakuraishi abawarabu b'e Makka. Al-Hashimiyu, ava mu kika ky'ababanu Hashim. Al-Arabiyu, omuwarabu. Al-Makiyu, munamakka. Al-Abtwahiyu, ava mu kika ekyo ekyaba Abtwahiyu. Hatha habibu, ono mwagalwa. Hatha karimu, ono wa kitiibwa. Al-Azimu, ekinene. Kuno nno kwe kulanya, okulanya nabbi yalanya. N'agamba hatha Muhammad, ono ye nabbi Muhammadi. Al-Aminu, omwesigwa. Bun Abdullahi, mutabanyi wa Abdullahi. Bun Abdul Mutalibi, mutabanyi wa Abdul Mutalibi. Thumma oluvannyuma kala nabbi Musa n'agamba marhaba, tusanyusa okulaba bi akhi saliha, owooluganda omulungi omulongoofu. Wa nabbiyu nasihu, ne nabbi omubuulirize eri abantu. Thumma daali, bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo yansabira nze wali ummati, n'abantu b'ekibiina kyange, bilkhayiri, ebirungi, walbarakati, n'emikisa. Wastafaitu lmalaika, bamalayika ne bayimirira mu nnyiriri, sufufan mu nnyiriri. Wasallaitu bihi marakataini ala millati Ibrahim halilun, nensaala nabo eraka bbiri ku nkola eya nabbi waffe Ibrahim alayhi salatu wassalam.
nensala ne bamalayika abaali awo mu bungi. Thumma oluvannyuma irtakaina ne twambuka ila samai sabia, tugenza abooluganda abalungi mu ggulu ery'omusanvu. Awo nno mu ggulu ery'omukaaga tulabyewo nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam. Thumma oluvannyuma irtakaina ila samai sabia, netwambuka netugenda mu ggulu ery'omusanvu. Fi asra min tarfati laini, mu bwangu nnyo okutusinga olutemya lw'eriiso. Wa bainaha wa baina samai sadisa, wakati waggulu ery'omukaaga n'ery'omusanvu omusumia amu watambulirwa emyaka 15. Wasukumuha n'okusiriikirira mithlu dhalika nga muli mu lugendo olwo. Fataraka Jibrilu bibabiha, malayika Jibrilu n'akonkona ku mulyango gw'eggulu ery'omusanvu. Fakalu ne bagamba man hadha, bwakonkona gwani? Kala Jibrilu alayhi salatu wassalam, yaddamu nti si mulala nze malayika Jibrilu. Kalu ne bamugamba waman maaka, ate ayo gw'otambudde naye yaani? Kala Muhammadi, ndino wekitiibwa nabbi wa Allah Muhammad, okusaasira n'emirembe ebeere ku ye. Kalu bamalayika bali ne baddamu ne bagamba marhaba bika, tusanyusa okulaba ggwe. Wa biman maaka, n'oyo gw'otambudde naye. Fa ni'ma almujitu, ekyengera nga kyamaanyi kyozze nakyo. Fafatawulana albab, ne batuggulira. Wadahalnaha, ne tuliyingira eggulu ery'omusanvu. Fa idha hiya, nagenda okulaba samaa'u nga ggulu minadduri, yakolebwa mu mayinja agayitibwa dduri. Baidhaa'u nga meeru, nago ga kitiibwa ate ga bugagga. Yukaadu laha, ng'eggulu eryo liyitibwa al ajibu, ery'ebyewuunyo. Wa hiya al a'la al aliya, ng'ate lya waggulu nnyo. Lam asma'u fiha sarsahir aklam, saawulira mu ggulu eryo olukwakwayo lw'ekkalaamu, ng'ekkalaamu bwe tuzikozesa ku nsi mu kuwandiika. Wa ra'aytu, n'endaba fiha mu ggulu eryo min almalaikati, bamalayika rabbi azza wa jalla, abamukama katonda ow'ekitiibwa. Nalabamu bamalayika yukalu lahuma ruhaniyuna, abayitibwa baruhaniyuna. Kala nabbiyu sallallahu alayhi wasallama, nabbi n'agamba ebigambo bino. Faltalaftu an yamini, nagenda okulaba nga ku ddyo wange eriyo bamalayika abalala. Fa idha ana, nagenda okulaba ana bishayhin, nga nina omusajja omukulu. Husnu wajihi, ng'ekyenyi kye kirungi kitemagana. Husnu thiyabi, ng'ate engoye zayambadde nga nazo nnungi. Jalisun ala kursiyu, nga baitul ma'muri. Wa huwa tilka alkaaba, ng'ate eri waggulu wa kaaba. Sharafahu Allahu ta'ala, Allah yajiwa ekitiibwa. Kultu, neŋŋamba ya akhi ya Jibrilu, wange muganda wange Jibrilu, man hadha, musajja kyoyo? Kala, n'agamba hadha abuka Adam, oyo ye kitaawo Adam. Jukira nti bannabbi bano bwe bajja e Falastin ku Masjid al Aqsa, malayika Jibrilu n'amala okubalaga eri nabbi sallallahu alayhi wasallama, ate Allah n'abasitula n'abatwala mu ggulu nga bamulindirira okumwaniriza. Kakati mu ggulu ery'omusanvu tusanzeemu taata waffe Adamu alayhi salatu wassalam. N'amugamba nti adun minhu, sembera kumpi ne kitaawo Adamu. Wasallimu alayhi, omutolera salam. Fadanautu minhu, nensembera ne kumpi ne taata waffe Adamu. Wasalamtu alayhi, ne mutolera salam. Farudda alayhi salam, naddamu salaamu yange. Wahanaani bilkirama, nannyaniriza mu bitiibwa min rabbi, okuva eri mukama katonda azza wa jalla. Wakala, n'agamba marhaba, tusanyusa okulaba bi ibn, omwana Salihu omulongoofu. Wa nabbiyu nasiyu, ne nabbi omulungi omubuulirize. Abushiru, sanyuka ya Muhammad, owange gwe nabbi wa Allah Muhammad, sanyuka. Fa khairu kulluhu fiika, ebirungi byonna Allah yabikuwa ggwe. Wa fi ummatika, n'abantu b'ekibiina kyo. Tugambye ebirungi bye biriwa? Ffe tutambulira mu nnyonyi, abantu batambuliranga bigere oba ku nsolo. Ffe tusula mu mayumba aga kalina. Ffe twebaka ku mifaliso emigonvu. Ffe tukozesa amasimu, intaneti. Ffe tulina amasanyalazi. Ebirungi byonna biri mu ffe. N'ekibiina kya nabbi sallallahu alayhi wasallam ila yaumi alqiyama, okutuusa enkomerero lwerituuka. Wa innama yarfauka, mazima nkubuulira, agenda kukusitula rabbuka, mukama katondawo, ilaihi, akutwale gyali, liyuhuyika, akulamuse, wayukrimuka, era akuwa ebitiibwa, akugulumize. Kala, nabbi agamba waraaitu, nendaba baitul ma'muri, ennyumba ey'ebiragiro. Wafiihi, mu nnyumba eyo kanadila, mwalimu amataala min aljawhari, agakolebwa mu bintu ebyenjawulo ebitemagana. Wa anwari, n'amataala agamu agaaka musaffatu, nga gyetoolodde hawulahu, emabbali w'ennyumba eyo. Ba'dhuha, agamu ku go min alyakuuti, gakolebwa mu yakuuti, ekyobugagga ekyo. Al afdar, ekimyukirivu. Wa ba'dhuha min alzabarjadi,
atagamu gakolebwa muzabarjadi al akhdar wa kiragala wa ba'dhuha nagamu kubo min ar-ratibi gakolebwa mu bintu ebyobugagga ebifaanana ebyenjawulo wa idha bil malak nagenda okulaba malayika yatuufuna hawlahu nga beetooloola ennyumba eyo baitul ma'muri fakumtu nange nenfuna ekinyegenyege nensituka wataftu ma'ahum sab'a nineetoolola ne bamalayika abo emirundi 7 wakultu lilmalaikati nenga bamalayika abo abeetooloola baitul ma'muri kam lakum tazuruna hadha albayt muli bameka abeetooloola ennyumba eno kam muli bameka mmwe fakala ne baŋŋamba min qabli an yakhluqa abaka adam olubereberye nga allah tanatonda taatawo adam bi alfi ammi emyaka 1000 emabega yazuruhu nga tutulambula ennyumba entugyetooloola kulli yaumin buli lunaku 100,000 bikumi na bikumi oba 7,700 egyabamalayika nga twetooloola baitul ma'muri nga tugyetooloola min almalaika bamalayika la tarji'u nga buli malayika yetoolodde tekomawo awalihim ila akhirihim ila yaum alqiyama buli malayika yetoolola baitul ma'muri omulundi gumu tedda bwegendeyo tedda nolwensonga eyo naffe kaaba tugyetooloola kyova olaba nti hijja tugikola omulundi gumu mu buwangazi bwaffe boddayo omulundi ogwokubiri eba sunna kakati nabbi atugamba nange nensituka neneetooloola ne bamalayika abo emirundi 7 kakati wakala alayhi salatu wassalam nabbi nagamba thumma takaddamtu amami oluvanyuma nenkulembera katono nnyo mu maaso falam ara akhi jibrilu saddamu kulaba muganda wange jibrilu ma inga ali wamu nange fakultu neŋŋamba ya akhi ya jibrilu owange muganda wange jibrilu afi mithili hadha almakani mu kifo ekifaanaganako bwekiti yufariku halilu halilahu owooluganda ayinza okwawukana ku mukwano gwe wal ahu akhahu wadde ow'omukwano nayawukana ku mukwano gwe falima taraktani lwaki ondese watalaftu anni nonjawukanako mu kifo ekifaanaganako bwekiti nga bwe munagenda e Makka olw'obungi bw'abantu ababeerayo omuntu olusi gwokutte munafunafu ekifo takimanyi n'omubulako omuntu oyo abeera mu buzibu kakati jibrilu n'abulira mu bamalayika abangi bali fanaada jibrilu bwe yamala okumanya nti mukwano gwange mwawukanyeeko yaizu ala an tahlifu anka namugamba nti nkulayirira katonda sisobola kukwawukanako gwe nabbi wa allah subhanahu wataala wallahi ba'athaka bilhaqi nabiya nkulayiridde katonda yakutuma nga oli nabbi wa mazima ma minna illa walahu makamun ma'lum jibrilu n'agamba tewali n'omu muffe okujjako ng'ayina ekifo ekimanyiddwa walau anna ahadda minna singa omu muffe tajawaza makamahu asukka ekifo wateekeddwa okukoma taharrakat binnuuri ayinza okusaanawo n'ennuuru ya allah emwokya n'olwensonga yetugamba nti osobola okugenda awantu nga tosaanidde kutuukawo era okomawo olina okukoma naye bw'osuukawo basobola okukwata ne bakuvunaana okujjako ng'oyitiddwa mu butongole nga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yayitibwa mu butongole kakati namugamba nti nze nkoma wano seeyongerayo walikulli minna illa walahu makaman ma'lum falamma kala li hadha almakal bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo malayika jibrilu wadaatu yaddi yateeka omukono gwe ala swadiri ala wajihi nateeka omukono gwange ala wajihi ku kyenyi kyange nenkwata mu kyenyi kyange wa ahadhani ra'da nenfuna okutya nenfuna okuwubaala wal khawfu n'okutya fadhamani jibrilu era yandaba ng'ani mu kutya najja nampambaatira ila swadirihi ate nanteeka kuki kumpi n'ekifuba kye nanzingazinga bijana khaihi n'ebiwawaatiro bye wakala li naŋŋamba la tahaf totya wala tahzan era tonakuwala innama araja bika mazima agenda kutwala rabbuka mukama katondawo liyuhiyika akulamuse wayukurimuka ate akugulumiza akuwa n'ebitiibwa waistafaka era akwawule mu bitonde byonna wayutwika era akuwa ebirungi bingi falamma kala li hadha almakal jibrilu bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo hafaftu anni
kulli ma ajidu byanvaako byonna ennaku okweraliikirira n'ekiwubaalo nendaba nga byonna binvuddeko nga nsigadde nina essanyu. wa idha binnida nabbi agamba nagenda okuwulira omukowooze min aliya al a'la ng'ali eri mu bwengula waggulu okuva ku luuyi lwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba ebigambo bino ng'agamba zuju habibi muhammad fi nuri muteeke omuddu wange nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kitangaala. Faatani malaika birafrafin nali ndi awo nagenda okulaba nga bamalayika bajja gyendi n'ekyaliiro akhdari nga kyakiragala kamasalil makaid nga kiringanga ekituulwako ofafomu etuulwako yahmiluhu arbatun min almalaika nga bagisitudde bamalayika bana. Fawadaahu baina yadayya ne bakiteeka mu maaso gange. Wakaala li ne baŋŋamba irka linnya kuno ya muhammad wange gwe muhammadi omuddu wa allah. Bwe namala okulinnya ku kyaliiro ekyo fastafautu ala rafrafi nentuula nentebenkera ku kyaliiro ekyo fasaara bi kashahami ekyaliiro ekyo nekiseeyeeya nange mu supiidi ey'ekitalo nga kasahami alladhi yakhruju min alkaus nga bwolaba akasaale akava mu ŋŋango oba mu mutego gwako kabeera ku supiidi ya kika kya waggulu oba nga bwolaba essasi eriva mu mmundu hatta okutuusa yakhruju hatta okutuusa intaha ila albahri min annuri okutuusa lwe twatuuka ku nnyanja eyaki ey'ekitangaala al abyadu ng'ekitangaala ekyo kyeru. wa idha bin malak nagenda okulaba malayika ala dhalika albahari ku nnyanja eyo wasiwun nga ngazi nnyo ekifuba kyayo ma baina katifaihi okuva ku kibegabega ekisooke nekyaddyo okutuuka ku kibegabega ekyakkono. law anna tayru singa ekinyonyi ekibuuka ennyo kisobola okubuuka okuva ku kiwawaatiro ekyaddyo okutuuka ku kyakkono ekinyonyi ekyo yasirru baina katifaihi labalaga fi homsumia amu tekyandisobodde okujjako emyaka 15 byekyandimaze nga kibuuka naye nga tekinnatuuka ku kiwawaatiro ekyakkono. thumma oluvanyuma zaja bi fi lbahari min annuri ne banteeka mu nnyanja ey'ekitangaala al akhdari eyakiragala eri ebadde enjeru yatalallau nga egenda emasamasa. wa idha ana nagenda okulaba bimalakin malaika dhalika albahari ku nnyanja eyo law adhana allahu lahu singa allah akkiriza malayika eyo an yabla samawati sab'a okumira amagulu omusanvu wal ardina n'ensi omusanvu kwe tuli fi dafatin mu kaseera akatono ennyo ewahidan katono nnyo lahana alaihi dhalika liazmihi halka kyandisobose olw'obunene bwa malayika eyo tunuulira amagulu omusanvu ebirimu ate otunuulire n'ensi omusanvu n'ebigirimu. naye nabbi agamba olw'obunene bwa malayika eyo esobola okumira ensi eno n'ebigirimu mu kadakiika akatono ennyo. thumma oluvanyuma harajitu min dhalika albahari ne tuva mu nnyanja eyo ne tweyongerayo. n'agamba walaw wudhia jamiu singa biteekebwa ma halaka allahu taala fi samawati sab'a wal ardina sab'a fi yaddihi singa ebintu byonna allah bye yatonda mu magulu omusanvu n'ensi omusanvu ne biteekebwa mu kibatu kya malayika eyo lakana kahardalin fi l ardi kyandibadde ng'ensi eno n'amagulu gafuuka nga bwolaba akaweke k'akasooli oba akaweke k'ekijanjaalo oba akaweke k'eŋŋaano ne kabeera mu kibatu kya malayika eyo ng'ekyusakyusa ensi n'eggulu nga bweyagala olw'obunene bwayo. thumma oluvanyuma harajitu min dhalika albahari ne tuva mu nnyanja eyo ne tugenda ila albahari aswad ne tugenda mu nnyanja ate ey'amazzi nga maddugavu. falamma ra'aituhu bwe nalaba amazzi ago amaddugavu huratun ala rafrafin ne waleetebwawo ekyaliiro nalaba ekitonde ku nnyanja eno enzirugavu sajidan lillah nga kivunnamye ku lwa allah taala. wanadaitu birafrafin esouta nagenda okuwulira amaloboozi agankowoola nga gagamba ya giyatha almustagisina owange gwe nannyini kumala kiwubaalo ku mantu wa ya ilahi alalamina era gwe omufuzi w'ebitonde wa ya munisa almustawshina era gwe nannyini kujja abantu mu kiwubaalo oba mu nnaku era gwe nannyini arusha ennene ya ilahi
era mukama katonda wange, wa saidi era mukulembeze wange, wa maulai era omufuzi wange, ansidu wakhshati Allah nkusaba onzigyeko ekiwubaalo kino fi hadhihi saa mu kaseera kano kendimu. Nabbi yalaba nga tewakyali muntu yenna gwalaba, nasaba Allah amugje mu mbeera efaanaganako bwetyo, namugamba bi abdin ndeeterayo omuddu min abdika mu baddu bo, yukallimuni abeere nga ayogerako nange amakulu. Jibrilu tumulese mbeere nga njogerako n'omuddu oyo, wayunshi'u wa idha abeere nga nzijako ekiwubaalo kino, wa idha binnida nagenda okuwulira omukowooze min sakhiri lbahari ku lubalama lw'ennyanja eyo ng'agamba ebigambo bino, ya Muhammad owange omuddu wa Allah nabbi wa Allah Muhammad, akbil yolekera eno, fa akbaltu nenjolekera amaloboozi gye gaali gava, wa idha nagenda okulaba ana bimalakin azim nga ndine malayika ennene ala dhalika albahari ku nyanja eyo, yakilu lmai malayika eyo ng'erenga amazzi bimikiyalin mu mirengo, bwemala okgalenga mu mirengo, wayuwazinuhu bilminzani negateeka ku minzaani. Tulina ebintu ebipimibwa mu mirengo ne tubeera n'ebipimibwa ku minzaani. Kakati yalenga nga amazzi mu mirengo ate bwemala negapima ku minzaani. Fanadaitu nenkowoola nega nti assalaamu alaika, okusaasira n'emirembe, wa rahmatullahi n'emikisa gya Allah, wa barakatuhu n'okusaasira kwe n'emikisa gye gibeere ku ggwe, ya abdallahi yeggwe omuddu wa Katonda. Fakaala nabbi n'agamba wa alaika salam, malayika yo neddamu negamba wa alaika salam, emirembe gibeere ku ggwe, ya habibullah gwe omwagalwa wa Katonda. Malayika eno yasooka okutola salamu, nabbi ginagiddamu. Fakultu nabbi n'agamba sa'altuka billah, nkulayirira Katonda, lima khabartani lima sumiyat mikailu, nkusaba ombuulire lwaki bakutuuma erinnya erya mikailu, walima sumiya jibrilu, lwaki ate jibrilu yatumibwa erinnya erya jibrilu alayhi salatu wassalam. Nagamba walima sumiya israfilu, israfilu, ate lwaki israfilu yatumibwa israfilu, walima sumiya israilu, israilu, lwaki israilu yaweebwa erinnya erya israilu. Fakala ya habibullah, malayika eno negamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, owange gwe omwagalo wa Allah, madha alladhi ra'aita min alajaibi, kiki kyolabye mu byewuunyo, hatta tasalni an haulai malaika, okutuusa lwombuuza ku bamalayika abo, fi hadha almakani, mu kifo kino. Kultu lirabbi alhamda wa shukura, neŋŋamba okutendereza Allah n'okumwebaza. Fa inni mazima nze, ya akhi ya mikailu, muganda wange mikailu, inni uhibbu, nze njagala nnyo, idha rajatu ila al-ardhi, bwe mba nzizeeyo ku nsi, an la yasalni, waleme kubaawo muntu yenna mbuuza, an akhbari samawati, kubikwatagana n'eggulu, illa ahbartuhu, okujjako nga nja kumubuulira amagulu omusanvu ebirimu, ala kudratillah, ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala nagamba saddakta ya Muhammad, oyogedde mazima owange gwe nabbi wa Allah, a'lamu mmanyi ya habibullah, nti gwe oli mwagala wa Katonda. Ulira ebigambo bino, anna yasumiyat mikailu, nze natumibwa mikailu, li anna muwakkilu bilkatara, nakwasibwa obuvunanyizibwa obw'amatondo g'enkuba, enkuba etonnya ku nsi, nze nakwasibwa obuvunanyizibwa obwo, wannabati n'ebimera, ukilu lmai, mpima amazzi bimikiyali mu mirengo, bwe mala okugapima mu mirengo, wawazinuhu, nengassa ku minzaani, wa arsiluhu, nengatuma ila sahabi, eri ebire byolaba waggulu awo, ila haithu yasha Allah, eri Allah wayagala enkuba eyetonye. Akati wano tugenze ku nkuba, enkuba eyo amazzi gapimibwa nigalengebwa mu mirengo, ne bamanya nti tani bweti yejja okutonnya mu kifo kye twagala. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala n'angondeza empewo, nesindika ebire ebyo ebyetissa amazzi, ne bigenda mu kifo Allah wayagala bitonye. Ebire biyinza okutuyitako wano nga biyitawo buyisi, ne bigenda bitonnya mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Fakultu lahu, nengamba malayika eyo, wama rad, wantulabye ebimera n'okutonnya kw'enkuba. Naga nti wama rad, ate radu kyeki, wamal baruku, ate baruku kyeki, arradu kyekibwatuka, albaruku kyekimyanso. Kala nagamba ya habibullah, owange gwe mwagala wa Allah, albaruku ekimyanso, idha hamalat sahaba,
ebire bwe biba byetisa amazzi almau amazzi arsalahu llahu ilaihi malaku allah atuma malayika oba ntuma malayika mu kitongole kyange yasukunahu haithu yashau ebire ebyo bitambuzibwa allah gyayagala enkuba enetonye fayafaku lahu lzabra malayika nezijja nezikuba ebire ebyo kyekibwatuka kyowulira nowulira eradunga ebwatuse nolaba nekimyanso fayadhuribuhu nebakikuba ekiro ekyo fayakhruju minhu nur ekitangala nekivaamu wahuwa albaruku ekyo kyekimyanso kyolaba wa innama sumiya jibrilu ate jibrilu yatumibwa jibrilu liannahu olwokubanga utiya jabaruti yaweebwa amaanyi mayitirivu wahuwa sahibu sahfi ye nanyini kuzikiriza walmasahi n'okusangulawo ebyalo walkadhafi n'okukanyugirira ebibonerezo wazalzala n'okunyenya ensi ye musisi wasawaika n'okubwatuka eddoboozi ery'amaanyi abantu ne basaanawo wabihi era malayika eyo jibrilu ahalaka llahu lumam allah gwe yakozesa okuzikiriza abantu abakulembera nga bannabbi luutu abantu bannabbi nuuhu aba adi ne ba thamud allah yasindikanga jibrilu mulimu gwe kuzikiriza nakuleeta bubaka wa innama sumiya israfilu mazima malayika israfilu yatumibwa israfilu liannahu olwokubanga laisa fi lmalaika tewali mu bamalayika ashaddu minhu lbasi amusinga amaanyi wala aktharu minhu ajnihatin wadde amusinga ebiwawaatiro warisha n'ebyoya ku mubiri gwe wahuwa swahibu suuri ate nga yennanyini kukwasibwa ŋŋombe eŋŋombe eyo butya allah yamutonda n'amukwasa eŋŋombe eri ku mumwa gwe yalinze ekiragiro nti allah bw'alimulagira nti fuuwa ng'afuuwa okuva lwe yatondebwa n'eŋŋombe eri ku mumwa gwe wa innama sumiya israilu mazima israilu yatumibwa israilu liannahu olwokubanga ye muwakkilu bikabadi larwahi yaweebwa obuvunanyizibwa obw'okukwata emyoyo gy'ebitonde wakulna nahafuhu mazima ffenna bamalayika tumutya liannahu olwokubanga ye muwakilu bikabadi lkulli dhiruhi yakwasibwa obuvunanyizibwa obw'okukwata emyoyo gy'ebitonde kala nabbi agamba fasalamtu alaihi nemutolera salaamu wamadaitu nempita mu bamalayika wahuwa yusalli wa yusallimu alayya nga njagaliza okusasira n'emirembe ebyakatonda bibeere ku nze wayusallimu alayya nga bantolera salaamu wayadiuli nga bansabira nze wali ummati n'abantu b'ekibiina kyange bilbarakati emikisa ebirungi ebyo walam azili saakomaawo hatta taraktu okutuusa lwe twatuuka sufuufan min almalaika olunyiri lw'abamalayika hatta intahaitu ila afraki l asfar okutuusa lwe twatuuka ku kyaliiro ekyakyenvu wal akhdar n'ekyakiragala bwe twatuukawo twasanga ekitonde wahuwa sajidun nga kivunamye yakulu nga kigamba fi sujudihi mu kuvunama kwakyo subhanallahi lazim atenderezebwa mukama katonda oyo wawaggulu omunene fa idha sabbaha ekitonde ekyo bwe kitendereza allah edhalika duyuku nga yenkoko empanga sabbaha duyuku l ardhi jamia n'ebitonde enkoko empanga eziri ku nsi nazo zanukula omulanga guli wa ajabahu nezanukula bima yakulu enkoko eri kyegamba kala zigamba subhanallahi lazim ebigambo enkoko empanga byekozesa byebyo atendezebwa mukama katonda ow'ekitiibwa atendezebwa mukama katonda omunene walamma tasmauhu enkoko eziri ku nsi kuno bwe ziwulira duyukul ardhi eziri ku nsi tamulaku ajina ankauha nazo zikyusa amalookooli gaabwe oba ensingo zaabwe watasnaa nezikola okwanukula kuli nazo nezikokkolima zikokkolima ngaeri bwekokkolimye dhalika tasbiha olutendereza luli eri lwekozesezza dhalika duyuk nezikuba n'ebiwawatiro byazo bitasbiha okutendereza allah wa takdisu llahi lwahidu lkahar n'okutendereza allah omu omukasi zigamba subhanallahi lazim atendereza mukama katonda oyo omunene wa idha sakata ate enkoko eri bweba esirise sakata nazo zisirika nolwensonga eyo abooluganda abalungi nabbi atugamba bw'owulira eddoboozi ery'enkoko empanga ng'ekokkolima
beera ngaoteekawo edduwa. Ate bwowulira amaloboozi g'endogoyi oba embizzi beera nga weewaza sheitaani, gamba rabbi ai allah nkusaba oneewaze sheitaani. waidha sakata nga nazo zisirika. Nagenda okulaba kadhalika wa anabil malakil, nagenda okulaba bamalayika kiyamu nga ziyimiridde ala akdamihim ku magulu gaazo. Fakultu neŋŋamba ya akhi ya jibrilu, wange muganda wange jibrilu, man haulai baani abo? Kala yaddamu nagamba haulai ruhaniyuna, abo no be bamalayika ba allah abayitibwa baruhaniyuna walkarbiyuna wahum hamalatu larushi, bebasitudde namulondo ya allah eyitibwa arushi nga ate kitonde kinene. Aduni minu musembera kumpi nabo, fadanautu minu nembatolera salam, nensembera kumpi nabo nembatolera salam. Farudda alayya salam, nebaddamu salaamu yange. Wahanaani bilkirama min rabbi azza wa jalla, nebanyaniriza n'ebitiibwa okuva eri mukama katonda subhanahu wa taala. Fima ana, nagenda okulaba uthatibu bilmalaika, nga ndi wamu ne bamalayika abangi. Wa idha binnida, nagenda okuwulira omukowooze min fawqi rasi, waggulu wange, ng'agamba ebigambo bino assalatu wassalaamu, okusaasira n'emirembe alayika gibeere ku ggwe ya muhammad, owange gwe muhammadi. Nange nenziramu salaamu eyo, nagamba nti wassalaamu alayika, emirembe gibeere ku ggwe ya ahmad, owange gwe atenderezebwa. Farafaatu rasi, nensitula omutwe gwange. Wa idha, nagenda okulaba bimalakin azimu, nga ndi malayika ennene, hilkatun mu butonde bwayo, ashaddu baidau, ng'ate njeru nnyo, min althalji, n'okusinga omuzira. Nonsonga yabooluganda abakkiriza abalungi, tugenda okuyingira eggulu arushi ya allah subhanahu wa taala. Katusooke tunywe okulundu lw'amazzi, ate tulyoke tudde insha allahu taala. Islamic Media, Qibla Islamic Media, Qibla Islamic